Bajona Apitex bajja n'amaalo gaabwe mu Uganda nga banoonya masannyalaze. Kobbo ffe tuli mu campaign ezza Bobi Wine ku stage. Kye muba mukola muvunze buli muyimbi mwe mufrontingani Bobi Wine ne kibakolera. Abantu ne bava ku bayimbi abalala percentage esinga ne bagaffe twagala Bobi Wine. Which Bobi Wine atakola ki? Atayimba. Ne kijjanga kitwala ebbanga. Baba ne bakikkiriza nti Bobi Wine awala no abayimbi abalala bonna mubazire. Temubaagala. Okujjako oyo muyimbi ali mu line ya Bobi Wine. Ne bijjanga bitambula wawulidde Apitex emabegaawo ng'akaayana. Twayita Bobi Wine namuyita mu nkuuka n'agaana okujja naye okitegeera. Naye bw'anaakubuuza bye yakola byonna okulaba nga Bobi Wine ajja mu nkuuka. Yavuma Bebekulu n'amugoba Alien sikulabayo, Mayinja sikulabayo, papasire akuriyetingira Bobi Wine room. Agenda okujja mu nkuuka nga kyategeerekese nti concert y'opposition. Kirekawa Mayinja gy'agenze okuyimba. Kirekawa Alien Skin gy'agenze. Wabalaze nti babi. Mulaze ensi nti babi. N'ensi neero olw'okuba bannayuganda nga bamanyi bo kigambo ntero kikozesa. Batambula ne taamu emu mu political science eya political demagogue. Nti totya kasuku oli muntu wange. Ate nze ntidde ki? Ndaba otandise okukwata. Nze nseka busesi. Toseka. Political demagogue kye ki? Anti ndaba otandise okugyayo oluzungu olungi. Nze kyenjogera nkinnyonnyola. Kiteeka ojja political demagogue kika ky'abannabyabufuzi. Ajja n'abagamba mu katale lwaki temuyina mwala. Muyina n'abakulembeze bwe bati. Kino Museveni mubi laba omwana guno ne mukuba enduulu. Ku Mande ne mumuteeka ye ku baloti. N'atakola mwalo ogwo. Naye ng'anyumya bye mwagala okuwulira ye n'ayitawo mwe ne musigalawo. Si kye kiri mu Uganda. Kyekyo. Taamu ntuufu ogikozesa. Ntuufu. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ili wali soko switching on. Soko switching on ettaala eyo. Kati awo tuvaayo tutya ku light eyo. Kuba ono kati engeri gy'asiibye saagala alabike nti asiiwuuse nnyo. Kyotegeeza kyeki emirimu b'ekyo begigwa ku bantu. Mukama wo muliko omuvulunga. Takuvulunga. Sebono mweru talinga nze. Kyategeeza nti ali mu kulwana na kifaananyi kyo. Olwana nakyo sebo. Muli bufunzi. Mbajaga kuba kati ono engeri gy'asiibye. Saagala abantu bagambe ate ki simanyi kisebo kitwala sita tibiki. Byebyo. Kati bannaffe abatali basiraamu tunyumira. Nina yankubidde kati Nurudini. Ogenda kulya tayiri. Tayiri kyeki. Kati nga ye anunyiriza ekintu mu busiraamu. Nga bona omuza nti ogenda kuddaaku. Tayiri. Memorali eyo yamugane banna. Piraawo w'abasiraamu nga bayitiriddeko. Tayiri nga kitegeeza seka musendo. Nenga
sebane mwe yemmere gye muli kawungeezi Futali futali adagala kuga futali yayogedde tayiri Rodi kebera kifala yejo nikivuddeyo bulungi kiri oke anti waliwo weezikiridde oba etyo wetuli bulungi kati tutandike Bake for Me Limited, company yanjawulo nnyo mukola cakes eziwoomu okuzaama mu birungo ebisufu n'ebika eby'enjawulo nga chocolate, red velvet, vanilla n'ebirala. Olina mukolo ki? Birthday, anniversary, kwanjula, mbaga oba just oyagala kwerira ku keeke empoomu? Jangu ku Bake for Me Limited. Tulina amatabi ag'enjawulo e Kololo ku luguudo Wampewo, e Naalya opposite Quality Village Mall, e Naakulabye ku Kisekalen, e Kajansi okumpi n'omuzikiti Rweza, Ebunga tuli ku Soya. Tulina n'essomero mu ttendekero abaagala okuyiga okufumba cake. Essimu 07050987 oba 0772501987 ne ku mitimbagano gye tuli. Bake for Me Limited, cakes and more. Uganda North American Association yona ekuyita ku lukungano lwa Annual Convention and Trade Expo 2024 lwomulundi ogwasatu mu omukaaga okuva nga 3 Agosto paka September nga 2 ku USA Capital Washington DC. Booking a hotel yo ku Gaylord Resort National Harbour ba entrepreneurs, ba vendors, ba exhibitors, abayimbi bannakatemba n'abaana bitone mwenna mwanirizibwa. Jangu nyumira weekend ejjudde business, networking, culture ne entertainment. Weewandise kati ku Postbank oba Housing Finance Bank ekulyo kompi okwewandisa kwa $240 zokka nga weesogga Annual Convention and Trade Expo 2024 y'omulundi ogwasatu mu omukaaga etegekeddewo Uganda North American Association UNA. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Nuruddin Ntege. Musajja atutuuziza n'essaawa ezi. Oluusi oli baakulabaga mumuteekayo butesi kamera ne mwasama. Saawa ziri mmeka? Ssaawa ziizino zigenda wera 8. Twakkaanya mmeka? 7. Ziri mmeka? Zigenda wera 8. Awula eddakiika 5. Otutuuzizza wano. Eddakiika 5 mu 5. Tetwagamba zennyini. Sooka buze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, byonna gye musinzira okubanga muli ne Kasuku Live. Mbayibuuza mwasuze mutya, mwasibye mutya? Nga tuli global. Engeri gye tuli global kituufu. Global nti oli waatulabira. Oli wakumakya wasuze oti. Yeah. Misana wasiibye oti. Ebirala bwe bityo. Tubadde tuludde okulaba Kasuku Live. Watandika channel yo ne Megatron. Ne mutandika okubeera eyo tubayita ku zi interview muli bize. Ne Kasuku. Maya towaayiriza musiibi. Lw'omunyise lwajja. Bagambe nako nti wali ontuuzizaako. N'oŋŋamba nzija. N'ofuna ebyakwata. Naye gye tokyogera. Kati kasita okyogedde. Ani mpulira ogaana odini atutuuzizza. Obulamu bugamba buti abaŋŋambye kitokota waggulu awo ku mulimu gwo. Kitokota. Kyenyinza okugamba. Omanyi bw'obeera mu senior management. Oweekanga nga tosobola kwogera. Naye ebimu ng'osaba Mungu. Naye just no kikola ki? Kitokota. Kwasi gwe production manager? Manager what station? Baba TV. Yes. Naye nakiwaayo sikyali. Sikyali manager. Kati okola ngani? Ndi presenter. Neekolera bintu byange ebirala. Era wonjagalira wendi. Ng'okola? Nga nkola. Kintu si kirungi waggulu awo. Ne media houses zonna kiki problem evudde ku ki? Saagala okisentalinga ennyo wammwe. Ne kubukedde n'abo ba-announcing luli losses ne bangamba internal abantu babafulumya. Bo bafulumya mu kampowooze mpola.
bafeezinga out program ezimu bamajinga roles kaakati ne naggulu bwe kiri namuwongo bwe kiri bya mirundi 3 kantandike kanve ku Vision Group. Vision Group around 2019 to me yakola ze Jenpite Nsobi yakola kibayita SBU gisimanyi nabe sijjukira nabe kigwayo but SBU yali etegeeza nti mwina we mugwa abantu batano si batano but departments nga 5 that is an SBU. Then the department based another SBU kati ne mutambuliraawo kati ne bakola TV ne bagigatta n'olupapula lwa Bukedde aye ne bagigatta ne New Vision batya bwe mba mulina education program in TV mulina okutuula n'aboolupapula mutuule nawo olupapula lwa New Vision oyo editor oyo mwenna mujenga mukola kati owa New Vision bwe kiba tekimukolera yeesanga nga ate oluusi TV kyandi gikoledde naye ate oluusi nga ye head n'agamba kino tetujja kukikola. Remember nti omuntu alowooleza TV si yalowooleza olupapula nti TV olina kyolowooza nti kiyitawo oba ku lupapula nga kiyitawo kati ne kibanga creativity y'abantu abaali bakolera TV yaffa neemaliriza nga tekyali competitive. Today you find kizibu sanga omuntu akunyumiza nti I'm sorry to say this nti nalabye ebintu 5 nga nabirabye ku Bukedde so nga 8 years ago Bukedde was an anthem in this country ng'oyagala toyagala all media houses used to sit in a boardroom like this to discuss Bukedde. Today Bukedde is discussing other media houses. Kakati TV nebanga eriawo tekyerowooleza bagirowooleza naye abagirowooleza ate tebagimanyi oli ya masteringa print bamuwadde alowooleza ate mukadde waliwo kibayita new media gwe kyomanyi naye ali mu kuteekeseza TV eya Bukedde TV wa lupapula ye mukulu ate mukadde ne notisi ayina nkadde agenda okumaliriza ng'enayonona buki bwonoonyi but nga bw'omanyi protocol omukulu aba agambye that is 1. 2 Vision Group yatandika nga erinako departments amatabi amatonotono kati neeyagala okusensera kumpi ebe nga yeesinga mu ggwanga neba ne TV y'Abanyankole emabega yali erese TV East n'egyokya ng'eyagala ekube kuva Busoga paka Mbale emazeeko omwaka gumu n'ekitundu ku TV naye bw'obuuza ani yali agirabyeko except oli ng'atambuza butambuza so oluusi n'okwagala oku over expanding ogenda omumaliriza nga kyewali ogenderera tokimanyi ne muganda waffe ono Don Wanyama yajja yali avudde mu mainstream media nga ye ng'ali eri mu State House kati agenda okujja yalina okuwa orders naye nze ndowooza amaliriza ate alinga gwe baziwa alina baakali babaawo be yasangawo be batambuza ekintu so in situations weyanga either kye batwala si kituufu ate naye biri awo tasina bwasika mugwana basanzeewo ogenda omumaliriza nga station efunye obuzibu financially n'ebirala then waggulu wano ku kasozi next media oba nene wamwewa nation media kati ku kasozi ka next media nti tuli mu katale nga kokeeka akatale akaliwo ne bw'okagaziyo otya ne bw'oyagala okukapakira kiko kasobola consuming ekyo so it's like bw'onooba ne capital ng'olina essomero ly'ofumbira pancakes n'oga nafunye million 100 naye ng'abayizi bawo basobola kulya paani wa mitwalo 2 kati ekiri mu Uganda nti next media ina high budget a very healthy budget naye akatale keekoleramu kasobola kutwalako ekyo ne ba advertisers abayimirizaawo these stations oba houses bebo you can only have MTN
Nile Breweries beregwa muki UBL Airtel okulanga ya kwegayirira Pepsi, Coca-Cola ne Ministries whereby nti bwogenda otunulira Uganda nti yafa ndi Ministries nibye zirina okulanga tebabiranga bajja kusalako amasanyalaze mu kifo bwekityo omwezi mulamba eyo budget element okubeerawo balange it is okay. Ministry of Works oba UNRA esobola okusiba oluguudo okumala omwezi nga teranze wantu gwajja gwalutomera sente zigenda ku media house balange tebalanga naye ate bazijjayo bo ne bazikola ki ne bazirya Ministry zikikola kakati Next Media ndowooza yayagala okubuutikira eggwanga lino ekoleko ndowooza ebiri e Kenya etunulire nga bolazi Sky TV oba Sky kankoze Sky kuba gwoli mumanyi ogimanyi ya kitale nnyo ebungereza eyo TV kakati beexpandingira bakola buli kintu balina okukola naye mu katale ko nga kasobola kuwa ekyo kasobola consuming this much ne bafanda tebasobola kugaziwa kuwa biliyoni 5 basobola kuwa ezo kakati kitegeeza bino byonna byoba oyongeddeko oba otandise okugenda mu charity kuba tolina agenda bifandinga however mu ku-expandinga you want quality wetaaga abakozi ab'omutawana nga kasuku yeebalemu abale nti kale mumpe 10 miliyoni 10 zenjagala omwezi oba kale okuva ku 5 okwambuka Nurdin ajja gami naye ng'enjagala ezo kuba oyagala obuutikire nga buli muntu kyawulira kyekyo ojja tulina NBS ndowooza eyinza okuba erina ba political talk show host bayinza okuba bawere 10 nga gwe tokigenderedde okuva ku morning n'ojja eno oluddawa paka ogenda wiiki ogisula nga erina abantu 10 naye akatale ke baweereza kekamu ate oleeta abantu oluusi ne bakusala ng'omanyi wa kitalo oluusi baŋŋanda kati ogenda okugattagatta omwaka gumu 2 nga kigaanye ng'omuta ate oyagala okukakasa ensi nti gwaliko ekivaamu nga kampani egwa kati eno ewaffe these factors nazo kweziri naye oluusi osanga olina ba proprietor nga TV ajagala naye nga ekyokukola either takimanyi olumu ateekamu ye kyayagala oba kituufu oba si kituufu but he's the boss so you go with that because boss aba boss but ayinza okugamba ekintu ng'omanyi in months or a year or years kijja kubookya unfortunately nti akola decision n'ogiwakanya n'agistandingsawo bw'emwokya anyumya management which management you are part so ogenda olabanga oluusi noga ekyo kankireke kitambulira awo kati akatale kali bwe katyo ekisembayo this new media I'm talking about WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram n'ebirala ebinajja n'ebiriwo nti back in the days omuntu yabeera ngaawo ng'alinze gataliiko nfuufu agataliiko nfuufu gatukwata yali anthem nga ne mu byalo eyo balabya mu bibanda wabeerera bosi kubukedde omanyi mwakuba agataliiko nfuufu Nurdin ne tutuuka ne tugamba nzijukira maama Bbula ng'atuula n'alinda agataliiko nfuufu ekyeggulo nga tukirya ssaawa 4 lwampaka tulaba gataliiko kati gatuukanga abamu tebagaagala galaba naye ng'enkeera bagakunyumiza nnyo n'ogaa nange kanneerabireko nve kugunda however bintu bingi ebikyusizza tebali nti baagamba nejinga bubi naye ensi engeri gyezeekyuka etuuka n'emanyira ekintu ate oluusi nga waliwo ebintu abantu ebyali ebyakabi wano mu Uganda nga lwakuba tebyalina bakompetita osobola okuba kasuku ng'oli wa kitalo lwakuba teri bakolanga gwe ba kitalo nga bwe bajja bulijjo yali atulimba kasuku tamanyi bintu bino
wawulidde gundi gwakikola so naye times have gone eh? Madam nenzijukira oluyimba lwo soda w'abakyala soda w'abakyala ayingiddewo abukedde yali y'amaanyi soda w'abakyala yagenda nga w'amaanyi Flavia najja naye n'akikwatamu ne kitamuzitowerera ne tugenda ku yali full dose lwamiti yasooka n'akuba omubimba gwa bali wayita omubimba naye ate kati njagala kukubuulira tolaba nti Bukedde yakuba Katongole omutongole yakuba Bukedde eyo ne full dose simanyi bwe nkikunyonyola Katongole omutongole oyo abantu baamwerabira naye yakubako Bukedde eyo muganda wange ng'ensi ekeera kulinda bulinzi neyeesirwaza byoli kyayagala naye nga abantu baayagala ku full dose njijjukira Flavia ne bagikwasamu Flavia n'emwokya Flavia yakola oluyimba lwo naye full dose teyavaayo nnyo naye kyenaa ku full dose awo no za producer balinamu omululu balemesa nnyo Flavia awo tokyaza ono tokola booti naye najjawo awo ng'obwama buyitiridde Flavia yali obagenda tukyaza ku kyawo abagamba bannaayo ono Kasuku obwama okutuusa balina bagamba ne baba bannaayo bemba temwagala kumpa chance mumbuulire tetugenda kudda mu bwama wano nga bali mu bwama mbalaba mukukuta nze ndi munnamawulire munnammwe sigenda bba waayo buli omu najjayolo naye buli omu abuuza nti Kasuku tawaayo naye ayagala omuwaayo naye nze omukisa ngugaba omuntu kayana sikayana na muntu nze bw'ojja n'ojja noŋŋa nti Kasuku ndi munnamawulire munno nga nkumanyi tosobola kunjokyayo ate ye bw'aba ayagala okukola ki okwokyayo anjokya siteekawo kondi nina abantu bemmanyi enkolagana yaffe nga sijja teekawo conditions kati nze ow'amawulire bw'ajja ntera nnyo okwagala omwanguyiza kuba comrade in arms okitegeera kaakati naye Bukedde oginzijukizza abagataliko obuzannyo nze nno kati obuzannyo saabulaba nnyo naye bwakuba waliwo akazannyo ke bayita ina anti bwe gamba abantu bakwogerangako nnyo naye ffe nga tubeera mu mabaala oyo hajati yali wattabbu kati nawe natuulako ewaka lumu ne mpulira layini y'abapangisa bonna nga kyekyo nga ina yakaaba kati ng'omukozi waffe tava ku ina kati nze nkuwayo scenario twagendako around 2016 emubende eyo nga tugenze kukola program yali ya community zaali sponsored by DGF nalina program gyenkola ya mudaala nga ya community tutuuka saawa 4:05 tuli mu kusetinga app awo mu katale kali awo wansi tusetinga tetunatandika kukola kati mumakati mu kusetinga ne wabaawo ngendo yamalanga saawa 5 neŋŋamba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kyekibadde ez'emisana ku makya saawa 5:15 ne mbaako omuntu gwe mbuuza abantu basanyukira ki ne baŋŋamba nedda mu kazannyo waliwo kali akaana nti eggulu kaabadde kaafudde nga kaagudde mu mazzi kati kasituseeyo kali nga naye ekitundu kyonna kikulaga kitudde ku TV basanyuse ne kisanyuka omulundi gumu nze nalabakokko ebivulu ebyo nga tubikola nina sho ya lutalo gye nategeka erugazi awo tebahooza abantu beeno bajja saawa mmeka si lugazi yali lugazi yali eno Lwakiso yali lugazi lugazi awo olaba lugazi woba oyingira tawuni awo waliwo kihampu ekiringa ekyalo ekinene oba bayita Greenland Garden kali wano ku left ne batugamba abantu basooka laba gataliiko nfuufu aba wano obafuna gamala ku basooka kulaba gataliiko nfuufu toyinza bajja ku mawulire tosobola era nga abantu batandika obalaba ku 5 kitundu bayingira abalala nga basasuza agataliiko nfuufu ebibanda nga kunnya teba kirala ebyo ne kati amawulire twasigazaawo kawungeezi n'amalala gagezaako sijja gayiwa gonna nze gagezaako naye kiri kye tugamba ekyokuba nti anthem kyavaawo naye mbadde nkuwawo ekiviira nti ni media bwejja
abantu information ne bagisembeza wano ku ssimu nebeera simplified nti teweetaaga era bawulire oli atuuka n'okukolamu n'agikola story n'agikuteerako awo. That is one. Two, amawulire oluusi tugalwisaayo. Mu kugalwisaayo ono n'agafuna ku nnya. Kasuku n'akuwa story eyo in details. N'okebera ku Kasuku live. N'ogenda wa Nurudini agamba ki. Megatron n'aleeta discussion y'omulala. Kati abamawulire oluusi ni media esobola okutuukirira omuntu ng'ate mainstream temuleese. Kati bugenda okuziba ng'ate amawulire ng'agazaaki. Nsereko yaŋŋamba ali mu kuzimba omanyi alina rights za audio wa Premier League. Discovery eri awo wansi ku basement ya Nakumatt office ze weziri awo Discovery. Ndowooza waliwo producer ye yali atuwadde original we twali tulina okukolera talk and talk. Naye studio ne bagikola bubi waliwo bye baerabira oyisaamu ate ne bagikwakkulayo naye kati ndowooza yawedde. Nakati yali yaŋŋamba ayagala kukola YouTube channel ng'eringa TV. Nga story ye yaŋŋamba njagala mu market njagala kukubagata akawungeezi. Story egenda otuuka kawungeezi egisome nga nze njikuwadde mu real time wano. Ndi bekiggwawo saa 8 ku 8 wenkikuweera. Ne discussion yakyo buli kimu n'enchekizo stinga. Kati obeere nga bw'otuuka wali okulaba akawungeezi tebalina kipya kye bakulaga buli kimu wakirabye. Ne mwana naye nanga we wayitawo emyezi 6-7 omuntu akimanyira abantu bajja switching eri baveeyo badde wano kuba gwokireeta in real time. Kisoboka nze ndoza kisoboka kati olumu wekigaanira funding eno olumu olina okuba nga olina obugumiikiriza obukikola nti ngenda kikolera omwaka nga sikifunamu bwe mba nkifunyeemu amiina. Naye kubanga real time kitegeeza olina bantu bodeployinga buli kifo kitegeeza sente. Kati bannaffe abalala zino media house zogambye ziyika kati ebyo byonna biziyina enteekateeka. Kati bw'atuuka atokifandinga kuwata ng'anyiiga. So new media nze era nzikirizigana n'ensereko new media taking over. New media ntegeeza kiri nkiddiramu omuntu waffe yeno social media nti omuntu yeeronderamu because with the new media story bw'etakunyumira you slide Akasuku ono gwalese simwagala kuba kati kuliko agamba Kanurudini bakaleese kandabe oyo sijja kukola ki sijja mulaba musajja azala wa nnyo kibanda oyo kamojjeku ngeza bugeza oyo awagira nnyo Bobi Wine oyo ayagala nnyo Museveni museka ki Dini yali musajja wange naye maama abaana oli baŋŋamba Nurudini alinga kiri okutte bafudde omuwanika oguloga principal ne baŋŋamba mugamba alinga kino bakugamba naye njagala nze ondetereyo program gye nawanika bafudde tugende mu comments zo ndabe nkuwa nze nkugamba bwe tuba tetulinaako 80% nga bampagira sibalimba nze mbagamba bafudde kyasinga oli noono kyasinga oli mazima. Kati by the way nekimu ekisudde media ya Uganda naddala ffe ab'amawulire kwagala kukolera bantu bye baagala so si ebituufu. Nti njagala okkirize nze naawe Kasuku wano omanye ab'amawulire abasinga ebitundu 9 ku 10 mu Uganda bakuwa story nga bazirininze ku Bobi Wine not because ntuufu bazikuwa because bagamba abantu baagala Bobi Wine. Sebe birina kuba ate mu bantu gwe n'obawa ekituufu nti Nurudini yakoze ekikyamu n'oyogera Nurudini kikyamu kye yakoze so si
kati omunnamawulire aleeta ekikyamu kya Bobi Wine n'akifuula ate kituufu. Ekikyamu kye kimu ne wayita emyezi 2 omuntu omulala n'akikola ate wamawulire n'avayo n'akikuba ng'akulaga oli yakoze kibi nnyo. You get the point? Yeah, I know. Kati n'ogamba nti g'amawulire malala kati Uganda eriwo nti bw'oyogera ku Bobi Wine omuwalana. Bw'oyogera ku Museveni n'abawagira Museveni bw'oyogera ku Museveni omuwalana. Oyo wa Nuupu. Bw'oyogera ku Museveni n'ogaana ne Museveni obuli bw'enguzi buyitiridde. Kati yes, like ekyabaddewo yesterday but one. Abasuubuzi okuggala amaduuka. Buli omu akimanyi nti Uganda tefa ku bantu. Eyise siteeka n'eyise omusolo nga bw'omubuuza consultation wagikolawa mu boardroom ng'eno. Tukiyise tetukiyisa. After a week or two olinga avaayo akugamba abasuubuzi balimba bandigenze mu parliament, but how many times ololayo abasuubuzi nga babayise mu parliament? N'abasuubuzi beekalakasiza ki? Emisolo. Kati kibeekalakasisa bw'omubuuza simanya infris. Kyuma woyina okuba nga osasulirako omusolo. Guno omusolo nga oyina okuba ne receipt. Ekyuma bakitunda $1.5 million. Kumpi buli musuubuzi olina ate oyina kyegulira. Kyayiwa kati agenda okugattagattamu nga liyali bw'oba oyagala nze kati nga landiroodi wo bw'anajja ewuwo kati gwe Kasuku n'akugamba ndi mu America neegulayo kaakuma ka $2 million okunsasuliranga rent. Kati bw'okuba mu akafaananyi gwe ne landiroodi ane yeetaaga akuumaako. Yeah. Kati olw'okuba ono alina obuyinza waliwo kye bayita power and authority in life. Kati kyekitawanya Uganda nti obuyinza alagira ate lwampaka kibe nga kikyamu naye olw'okuba yalina obuyinza nti kati abasuubuzi muwo muguno omusolo. Bw'otunuulira point ya infris si kyamaanyi nnyo naye it is just a spark nti omusuubuzi atulugunyiziddwa nnyo mu layini y'omusolo. Nze nkugamba omusuubuzi akuwa scenario n'ogenda ku URA. Omusuubuzi agenda e China nga yeebaze nti ngenda kusuubula t-shirt eno nteekemu ne kano akasaati ka Nuruddin bitambula. Bwe ngenda bwe nti ne bwe nti ngenda kukozesa $5 million. Omusolo bwe mbala mbajja kujjako $150,000. N'agenda n'azigula. Nze nzije n'abalamu nti essaati ze bw'anaaziteeka tugeze ku 5 zijja kutambula naye asibire mu 750 agobeko 10 oba 5. Agenda okutuusa ebintu e Uganda ku URA nga bamugamba tubazeemu omusolo olina 350 eyabala 15000 oba ne bamugamba nga nkwesinaali endala ne bamugamba zino essaati zino eno gy'okubye nga gyaleese. URA etesaaga bino nkugamba mazima babingamba yaŋŋamba musajja mukulu Haji Magoba mumanyi. Nyini Magoba si basuubuzi ba bulijjo. Alina n'akeedi. Yaŋŋamba oleeta Gomez ne kati kankozesa t-shirt yo. N'ogireeta eno yennyini. Eno kala ki? Pinki kati wagula kala ki? Peach. Kaakati peach ne bagamba ojja kuwa tugeze senti 15 buli saati eno. Ne muvaamu eno saati y'emu design y'emu nga ya purple. Omusajja n'agamba eno musolo mulala. Olwa kala naye oli yabisibudde eri kutabika nti ono wanaaba tayagala bbulu n'agule n'akugaawo oba toleeta wano yagiguze 15 wano ayagala 19 oba 23 n'omugamba mukama wange ezimu teeka eri oba tolivede kusasula omulala akole ki ajje n'osooka weekyangamu n'onnyonnyola nga teryawulira kati omusuubuzi agenda okumalirizanga ne bw'omugamba nti kasasiro wakusasula alaba kikyamu. Ne bw'omugamba okwera wano olw'okuba emisolo gimutuuse wano nti omusuubuzi takyasobola kubala bizinensi ye nti ngenda kuteekamu for example nga bwenga $5 nsasuleko 15000 nkole toto ya $8 nange ngobeko 5 b'ekikumi. Ogenda okudda nga biwabala $8 oyina kuteekamu ate 8 ne toto. Kati gy'ogenda okutunda tewali. Nti ene saati gy'obadde olina otunda 5 omaliriza ng'ona gitunda 9 oba 10. Kati ne Kasuku bwajja bw'ogimugamba omwende 10 tajja n'agaana. Meaning ogenda zitunda mpola mpola ziwali onotunda omwezi oba 2 omala emyezi 6 otunda saati eki
emu kikivaamu business kugwa bantu kwekyawa. That is it. Kakati omusuubuzi ayagala omuntu amwogerera ekintu ekyo openly. Nze amusolo kutwala eno abasuubuzi wabalabye nga beekyanga. Walabye babaka bameka abagamba abakola nabo sit down strike. Bwe mba temuterezeza nsonga ya musuubuzi tetugenda kuddamu kutuula. But nyinyizo kankozesa abanumpu abataagala boogerako. Buganda wano bw'oba ogitunuulidde ndoza 95% of MPs b'opposition. Okimanyi abantu balonda opposition purposely yeerumirirwa ensonga zaabwe okuweereza message tetuli basanyufu. Naye ate abantu be balonda bo baatuuka butuusi bali mu kweriira, bali mu nsi nsuubize, bakwata akatiba aka bw'afuna omukisa wano ng'awaana Bobi Wine ng'avuma Museveni ng'eno ensi tukuba ki engalo. Waana Bobi Wine vuma Museveni podium mulinnya. That is Uganda. So nze ndowooza nga nze Nurdin atategeera nandigambye nti ku nsonga y'omusuubuzi nga tugamba tutambula n'abantu baga bakolera bantu enkya leero abo ababaka ba opposition bonna babadde bakeera mu kikuubo. Buzibu ki? Ne bayimirira n'abasuubuzi ne bagana okugamba tetugenda ddamu kutuula mu nze njagala bwezityo sit down oba walk out bwezityo nti omusuubuzi agamba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti kaakati tetugenda kuddamu kutuula. Mbulira omuntu wabyo bw'ataasanyuke naye gwe oyagala kwogera kimu Museveni yeyongeza ekisanja awo n'otuula. Bobi Wine baamuganya okukola bw'ati tetuddamu kutuula. Segirinnya ali mu kkomera bituufu ebyo naye naffe twagalayo ko mukolayo naffe ebitukwatako as a whole. Ye bana Segirinnya ali ku ki? Mulwadde. Obuzibu bwe nnina nti ze benkuba essimu ye tebakwata. Mulwadde. Anti walina okubeerawo abayina essimu nga bakwata ne bakugamba nti oba tuli wano bw'oba oyagala kati nze njagala ogende Nairobi omulaba naye simanyi gwe Nairobi ntuukira wa njogera naani. Nalaba Ssennyonyi, buuza Ssennyonyi Nsereko Muhammad. Ssennyonyi akyafunika. Tafunika ayita wali ekyanja ewaffe. Mubuuze. Naye buyinza kintu kimu. Obulabye. Emmotoka ziyitawo awo. Obulabye. Nensanyuka ekintu kimu musajja waffe twali tukola naye mu mawulire eno. Nga nti kasita akuttemu wa amawulire. Yakuba akaji. Katumuwe ekisanja kino bwe kiggwako ekijja tumukuba oluseke. Ajja kuba agumye. Tuliredde omukuba oluseke. Yalinnya mangu muganda wange tomulinda myaka 5. Sebo omuntu wa budgetinga ya buwumbi tomuteeka ku Nurdin kasooka akola emyaka 10 tumutaayizi. Anti kyekyo kyokikiriza ne bona omulinda emyaka 10 mugumu. N'opposition eyo omusajja gwe mmanyi yataale mugumu nnyo edda. Walabako Kasozi Ibrahim. Yakukwata muko. Wasubwa. Kasozi yali ayewa Nyeko Deriki wali. Tomanyi. Akomawo. Kasozi. Negwe Kasozi yali wali. Akalolo kolona ajja kalya. Kuba abalonzi banyeeko nga bakulembeddwamu Buule. Sibasanyufu naye. Nyeka alimbamu. Tatu. Kyetwa ordalinga si kyetwafuna. Kyemba ngamba ndowooza. Mwina okulya naffe, abasajja baliyeko naffe. Now, by'abasuubuzi n'abamawulire nga bizze wali. Naye babaka mbagamba nga tubivaako. Ababaka baffe ku bantu balekera ebintu ebiyisaawo bo bokka. Oba abasuubuzi batuufu oba si batuufu bagende bawulire ensonga zaabwe. Nga paalamenti tebaleeta basuubuzi kwetwala ku paalamenti. Paalamenti esituke egambe nti tugenzeewa mu kikuubo. Tuwulire ensonga zaabwe tudde mu paalamenti tufe ku basuubuzi. Uganda bayibe nkubuulirira no Kasuku. With economics omutono gw'emmanyi. Uganda ekizibu kyayo misolo. Ebirala byonna singa bitambula. Uganda erina ebizibu ebi. Misolo, school fees. Ebi. Be bakola ku ebyo. Ne bamala basala fees. Ne batereza n'emisolo. Emisolo giri waggulu nnyo. Ate wano b'osala 50% gibikyali waggulu.
Uganda eno okusala emisolo wakati wa at least 70% ensi yeyagale. Nayo si yenda gene si program ya leero. Well, twasokedde eri mu bamawulire ne tudda mu basuubuzi kati tugenda kwogera ku bivvulu. Yes. Ebivvulu nga tekyali abantu nga badduse mu bivvulu kiki Nuruddin mwe mubadde nga mukola ku bivvulu Easter tewaliyo bivvulu biwera 10. Ebivvulu ekintu ky'ebivvulu kiwanvu. Ekisooka kyendowooza ebintu omanyi bagamba time yesinga obulungi. Bobi Wine bw'ajja mu byobufuzi nga bwe gambye ffenna buli ayagala okufuna amasannyalaze weeripakuli kati olumu ogeeripako n'otagafunamu. N'oyo alowooza okwagala okukola ekituufu ng'ate olinga alidde olukwe mu musajja. Kati olina kuba Newton nga Nuruddin nze nkola byange. Bobi Wine simuwalana. Ebitali bituufu sikiziganya naye. Museveni naye simuwalana. Ebitali bituufu sikiziganya naye. Ne Bebe Cool simuwalana naye mukwano gwange. Naye ebitali bituufu mugamba. Kyokoze sikitegedde. Naye era okusalawo okuva eri ye kubanze siri mukamaawe. Mwe bya mirundi ebiri. You can advise but you cannot decide for someone. Otatwala. Yes. Right? Kakati ebivvulu bajjo na Bitex kyenyinza okusooka okukwata be ba champion b'okusuula ebivvulu mu Uganda. Batya Nina pira gundi zange bbiri bajjo ne Abitex baasuula ebivvulu. Ekyo kimu. Abayimbi ne beeyambako okusuula ebivvulu. Ntandike ne baani? Bajjo na Bitex. Bajjo na Bitex bajja n'amaalo gaabwe mu Uganda nga banoonya masannyalaze. Kobbo ffe tuli mu campaign ezza Bobi Wine ku stage. Kye muba mukola muvunze buli muyimbi mwe mufrontingani Bobi Wine ne kibakolera. Abantu ne bava ku bayimbi abalala percentage esinga ne bagaffe twagala Bobi Wine. Which Bobi Wine atakola atayimba. Ne kijanga kitwala ebbanga. Baba ne bakikkiriza nti Bobi Wine awala no abayimbi abalala bonna mubazire. Temubaagala. Okujjako oyo muyimbi ali mu line ya Bobi Wine. Ne bijjanga bitambula wawulidde Abitex emabegaawo ng'akaayana. Twayita Bobi Wine namuyita mu nkuuka n'agaana okujja naye okitegeera. Naye bw'anaakubuuza bye yakola byonna okulaba nga Bobi Wine ajja mu nkuuka yavuma Bebe Cool n'amugoba Alien sikulabayo Mayinja sikulabayo papasire acreatingira Bobi Wine room agenda okujja mu nkuuka nga kyategeerekese nti concert y'opposition. Kirekawa Mayinja gy'agenze okuyimba. Kirekawa Alien Skin gy'agenze. Wabalaze nti babi. Mulaze ensi nti babi. Nensi nero olwokuba bannayuganda nga bamanyi bo kigambo ntero kikozesa. Batambula ne tamu emu mu political science eya political demagogue. Nti totya Kasuku oli muntu wange. Teze ntidde ki? Ndaba otandise okukwata. Nze nseka busesi. Toseka. Political demagogue kyeki. Anti ndaba otandise okugyayo oluzungu olungi. Nze kyenjogera nkinyonyola. Tuteeka ojja political demagogue kika ky'abanna byabufuzi. Ajja n'abagamba mu katale lwaki temuyina mwala. Muyina n'abakulembeze bwe bati. Kino Museveni mubi laba omwana guno ne mukuba enduulu. Ku Mande ne mumuteeka ye ku baloti. N'atakola mwalo ogwo. Naye ng'anyumya bye mwagala okuwulira ye n'ayitawo mwene musigalawo. Si kye kiri mu Uganda. Kyekyo. Tamu ntuufu ogikozesa. Ntuufu. Kaakati. Political demagogue. Nga yakozesa oyinza n'okukozesa ku Google n'oyamba ku bantu. But anyway, obutagenda nnyo mu bingi nti abantu tutambuliddawo obawa by'oyagala okubawulire. Era nabo ne babigwamu. Bwe bamala obbigwamu ate tebabifunamu. Kati bivulu ne tujja nga tumanya oyo Kenzo mubi ayogera ku Bobi Wine, oyo Gravity mubi
lwaki oyagala ku Bebe Cool lwaki oyagala kati ogenda omaliriza nga gye wali olina okutegeka Bebe Cool akuyiira akuba akatandalo kayiikemu wayonoonayo kati time etuuse wayisa emyaka ate gwe Abitex oyagala kutegeka ekivvulu entebe kyamusaze anti kati ogenda entebe oyagala kutegeka ekivvulu ate ogenda kutwalayo Bobi Wine ate abayimbi bo batwalira wabaganga babi kati bo abantu bakole ekivvulu kyagaanyi okitegedde eyo sigendagendayo nnyo naye abantu bakimanya emboozi bagimanye nti tubadde awo atawagiri ono mumuboole atawagiri ono mumukuba obucupa walaba Big Eye ng'atuuse kutuuka ku maviivi Big Eye n'atuuka n'okulowooza nti ndowooza akatiba kali eri n'ajja n'akafuna era mwavu bamutegesebwa ku Easter agenda UK bamutegesebwa ku Easter w'amasannyalaze simanyi naye agenda UK ali mugundi atubulira kati ngezaako kuwa nti weekend twonoonye buli muyimbi lwa politics so nga byayawukanamu oyo Mayinja musajja percentage esinga mu Uganda yali alowooza tasobola kukola kivulu ku Serena n'akijuza nga kati yeyagadde tuleeta kukola ntondo n'aba surprisinga n'agoba abantu because babateekamu doctrine weri nti nno bw'oba towagira Bobi Wine abantu olina kulemererwa gye kiggwera ng'abantu ba estimus abantu babakubye obucupa but ekituufu kiri nti bwebabuuza how do the two connect oli akinyonnyola but the truth is music is music politics is politics kitegedde ekyo kimu tugenze ku bayimbi abaali bakyayinawo ku maanyi oba abayimbi bonna baalinyisa ssente after COVID-19 omukulu yajja ng'ayina hits ze Palaso n'atandika ebiboozi siyimbira wansi wa miliyoni 10 nabiwulirako ng'awulira miliyoni 10 n'okwambuka ataziyina totawaana era njagala kukakasa eyali omayo ensi eyo ky'omuntu aba asinga amaala ebiseera ebyo kati time eyo waliwo omusajja bamuyita Nobert yalina maalo kati mugaba simaalo kyekyali kimuwesa gundi miliyoni 15 buli Palasa 2 yamuwa miliyoni 2 era bajjo n'akiyombako naye oyo gundi n'akakasa ensi abo balina gundi n'amutwala ekasese n'afuna miliyoni n'asooka afunayo ku bantu n'afuna 4 abantu 4,000 mutwalo ng'oli alagalako 15 drive kifo n'ebiralalala n'akola n'afisaako 10 ku 8 omunana n'agwongeramu gujje gukola drive 40 najje 40 n'afuna 15 omuyimbi agala 15 kati already agenda okukola nga naye aspendinza 25 ku 3 eyo loosi nejja n'ayingira bundi bujjo n'afuna 3 eno waliyo amabanja ga miliyoni 3 n'afuna 3 omuyimbi agalako mmeka 15 yali tayimbira sente zikawansi yali yamukuba boda konza libajeta boda to boda nkukakasa bazisazaamu yakola ebivulunga 5 n'akiwulira era yali amajja n'amagenda ga Nobert kati anyumya mboozi yafuuka bloga ani Nobert events yategese rage amulimu bubeezi tasobola amulimu bubeezi kale saagala kubanga amulwana let's assume yamukola ki tegeka naye nkunyonnyola nti okuva mu period eyo yonna paka wano tazizeemu kutegeka bivulu why sendi yaziwa Palaso n'amulaga nti ebintu bizibu kati abayimbi bajja batambula ne balinnyisa ssente ne batuuka nti ezitali wakati wa terimu abayimbi batono nnyo b'otwalira miliyoni ezika wansi ya miliyoni 5 batono omenya abayimbi ng'akuga kenzo inawo omuyimbiza ku 5
olina omugamba nti ekivulu kya milioni 5 najja simanyi ogwo wali okiwuliddeko tokimanyi ekyo nti kaakati omuyimbi bapaaluula ssente zaabwe ze bayimbira kaakati ate ng'ekivvulu kati ng'ekya Easter olina abantu baleetera kanywa nti kuliko abayimbi 10 basita naye ekivvulu osuubira kujjamu abantu nga3,000 waliwo ebifo nga ku bantu kati ng'enansana eyo oba ebifo ebirala nga ojja kufuna abantu ng'obaleese nnyo abantu 1,000 omuntu naafuna 1,000 oba osibye naye abantu batambulira mu 4,000 3 naye kati abayimbi 15 baagala miliyoni ezitakka wansi wa 25 kwa 3 sente ziba nyingi kati bwe baba abayimbi bokka baagala miliyoni 3 ekifo kijjuzaamu abantu 3,000 ku 4,000 ku mutwalo kitegeeza abayimbi nga bo baagala ezo ssente zokka tobaze drive tobaze kifo tolaze bulango tobaze banners omaliza ekivulu okiteekamu miliyoni 5 kisobola kuba 3 tolishuwa banajja bonna kati ogenda obigattagattamu bwe naleeta omuyimbi omu tebajja kujja omaliriza ogamba kankireke kubanga temuli ssente ebivulu temukyali ssente anti nkugambye oteekamu kingi nnyo kyojjayo tekiriiyo ekivulu kyange kye nasembayo okukola nakikola ku Jokina I think 2019 nenkitegeka enkuba nesooka etonnya mwana ebivulu yali Easter yali ki it was a random day nenkuba nesooka netonnya omulogo w'enkuba najja naŋŋamba Kasuku nsobola okukwatira enkuba nkukwata mukko wano naŋŋamba gwe sooko yansayo 40,000 nemuga nkasuke kweka ogumu ekitundu jo naasooka n'agikwata yagikwata kuba yagikwata Kasuku tono enkuba yagikwata kino kyenkubuulira si nti nakiwulira nze mwennyini obuuza nga basiima ogenze era basiima ogenze yaŋŋamba baba agamba nti sooka omuweeko ogumu ekitundu ekivulu bwe kiggwa tumumaleyo balansi wajja nga tebatera zibangi alijjukira abasinga baali bampadde kusaasira yali ampadde nga ngambye Kasuku kale nompaayo amafuta waikibena yampeera ku bwereere Irene Namatovu aze abayimbi baaliwo awo obadde onyumiza ku nkuba omusaya yagikwata yali etonnya nga tuyingidde essaawa kuba yatandika ssaawa nga 11 awo tuyingidde mu kitundu ntudde waggulu eri najjera nga Kasuku nze ngenda kukwatira enkuba nkwagala nnyo ebintu byokola ku sipaaka biki naye mpa emitwalo 4 ntudde ne basiima awo twebuuza enkuba evuddewa yali agiyoereza omusajja akwata nkuba abayimbi nga bayimba awo kati yatambula naganze kankikoleko yaŋŋamba nze ngenda gikwata simanyi kye yakola n'atugamba ku 8 njita kadijjukira abantu batandika oyingira ku 4 awo jjukira babaawo abakubira enkuba bw'etonnya jjaamu akwata kyo yatandika saa 4 abantu bwe ziyingira ssaawa awo 2:3 batandika oyingira tuli mu bantu 13,000 bajja kati erina okubalamu expense baana posita z'omukasubi omube mutyo makerere ezazikola drive basooka ne banziba ennaku ezasooka kwatwalidwa kukola wiiki nnamba nga bu drive ya 45 abasajja tebakola drive tugenda okigwamu ngambye kusamu awo buuzabuuza nga drive teziyitangamu netuddamu ale netusimba bupya nagenda omaliriza nga ekyevvulo bwe nateekako bano abayimbi be nasasula senga nantume baani abo nali mbafunye miliyoni 3 naye nga bwogambye expenditure ebeeraawo nagenda omaliriza nga eka ntutte miliyoni 7
zaali zimala ngamba after expense after expense zaali zimala naye ekyazinzijamu kyali kimu nze nga nze mu kubala okwange nagamba miliyoni 7 bw'oba ozirinda omwezi gumu n'ekitundu wali okirangidde gumu kitundu nagenda olanga naye nga bemagenda noonya miliyoni 7 wano wendi kumbeera gyendimu nze bivulu lwakufa nze nali ntegeka ekifo kumpi kimu nze nategeka nga theatre la Bonita ogirangira wiiki egi bwe yali ey'omutawaana 2017-18-19 nze nasooka okutegeka Maria Kyoyo n'akuba ensi ojjogoloza nengoba abantu ola Bonita ebiri kwesatuuba era nabo tendoza abantu bagifunangamu mukisa nze nategekawo bino ebya maama wange biki naye ng'ekamanyi n'okuddayo n'amagoba ga 5,000 nange byali bintu zeko naye nkugamba sho ze nakolako nategekako Mariaki n'Amooti olwo Mariaki yakajja tannafuuka gundi munnyo omanyi kati yafuuka munnyo buli wantu wali alinga munnyo naye lwe yajjanga akuba ne muteeka ku la Bonita era omululu gwa ssente guno ku ssaawa 2 nga bakwatiridde ng'amadaala bagatuddeko obutebe babumazeeyo ne ku siteegi batudde bali bafa naye nga wano abayingira n'abali ku mulyango bakwatiriddeawo ng'omutima gubasinga naleese nekipulojekita nenkiteeka wano nensooka nabano mbasika batuulirawo balabiraawo waddayo abantu abakuwona mu 700 oba 1000 nga naye baddayo bakwegayirira balowooza oba olina kyoyinza okukola la Bonita ogimanyi nyongeddemu obutebe era nenziramu nenzitegekawo Mariaki after a time then nentegekawo Kojingo versus Junior ne sajjayo nnyo ssente kyenzijukira but nabafunako emiliyoni ng'emu 2 naye bali bo nabafunamu ebituufu anyway naye kaakati today expense gye mbadde nkunyonnyola nti omuyimbi ayagala ssente nnyingi bulala ekifo kyo tekikyuka kiri kyenakugambye ate bangaaye mukati abayimbi batandise okwetegeka olejja n'omugaala aga asho yange njja gyekolera kati omuyimbi nga bwe nkugambye nti ayagala ssente endala ye yevaluye akafo kalala abantu bakolanga obuvulu paka ewaffe mu kikajje Namasuba eyo Bulenga ogende wa Mitanda era nga asobola kuleeta bamoolini bo bana baani Giovanni Luzinda nga bibasobola okuyamba okuwa ku miliyoni 2 abayimbi agala miliyoni 8 kalade bivulu bikolakolako eyewala nga si kumpi gye balwawo balaba nga balina ekifika kya n'oteekateekako eyo ate nabo abayimbi ekibalemesa okugera ate naye bw'omugamba mutwala eyewala mu kasaawe eyandibadde w'etaano ayagala 8 kati era ogenda obigattagatta nga nakyo kiganye n'ogamba Easter kanjireke kati abayimbi kiri kyenagambye nti abayimbi baafiirwa ne bapromota ne bafiirwa tudde buli omu waali naye ate bapromota be baasinga okufiirwa kuba abayimbi aliyadde njogedde kiri balinayo gye bakyayimba balina gye bajja wano ekivulo akamu babifuna ebyo tigundi ajja kujja gravity ajja kujjako wano erugazi atukube kireka abaali nga tutte wala naye n'abayimbi era nga begambye nti baagwa abamu tebaagwa siga nti baagwa muki noonya abayimbi abasinga n'abakubye concert wano e Kampala nga lonki n'ebonerera bweti babuuza ani yakulaga ku kifaananyi nti bwe yavudde awo ate eri babembedde bubembezi tebabaayo gwe mpaayo omu Lutalo Kingi Saha Winwaji yagikuba Shiba yalina emabega wali bonoonya bonna bwe baava e Kampala ebyaddako ezimu bazisaza namu
wamanya saha abantu yafuna emukono ng'avudde ku Africana noonya omutegesi nga babagobye ku Africana genda obuuze emukono yafuna bameka teyafuna bantu gwefuna gw'obuuza so luli dynamics zaali ziti nti wano mukono beach n'akabiti bakaali nti kasita okuba main concert ebisigadde oba ogenze kuyoola era n'ebifaananyi omakinga sure abantu bagamba kyewakoze Kasuku alina okukeera kakupike kitegeeza Masaka ogenda kubonereza bubonerezi ebivulu byonna ebivaako wano e Kampala n'akikubye eri bw'atuuka eri abantu bagamba tekimala ffe tetukwagala oba tukwagala oba nedda genda okebere buuza saha gye yayimba Winnie teyakuba cricket over yo nebonerera buuza embalala kyali kitya buuza Ketti ayinza obutakugamba mubuuzi ebivulu by'ebbali byali bitya obuuze yali yategeka shiba guli omwaka ebivulu by'ebbali byali bitya ewa kyotera bakisazaamu eyo limba lw'eggwanga terwayimba okitegeera kati ebivulu abantu tebakyali bakupakira bupakizi kyobawa okitegedde naye olwakiri kyegambye nti ne publicity eyogera ku bayimbi mbi emboozi ebatambulirako emu erimu edamejinga abantu ne bagenda nga bakoowa buuza basiimawo balina ebivulu Christmas season eyo ebusoga saawa zigenda okuwera saawa 9 ng'omumiri atuuse mu kitundu ngonzooza public holiday omumiri atuuseewo abasoga ne bagamba ate kiki kitubanja ffe tumulabye tuddulako katukuwulira muwulire ne balinda wabweru bo ayimbe eri munda oba baali ekifo kiri si Jinja naye district ezo ezidda kuba Siima ajja kukubuulira emisana abantu baaliwawo nga 10 nga bafa bufi tayimu y'ekivulu tebajja omuyimbi bamuwulira munda ako emboozi ya sendi eri gye yatujuliza twamulabye twamubonyeeko olwedde kati katuwulire bwayimba nga bali bweru awula omanyi Nuruddin emboozi eno keeko producer ajjako sheno